Terefayina ey'Obwakabaka bwa Buganda musajja wa Kabaka birimu ye matovu munnakalungu munnabuddu zikalidde mu pulogulaamu eno lutindo wenkuleetera ebyensonga wasuza otya ssebo n'ennyabo weebale kwekumira ku Terefayina naffe tujja baweereza obutaweera mu buyiiya mu mukwano mu kwagala ate era ne mu bumanyirivu ali ku BBS Terefayina pulogulaamu olutindo etukeereza mu byanjigiriza essaawa eno gye njogerako oba wiiki eno yakuteekateeka bayizi okudda ku ssomero naye ekibuuzo kiri nti omuyizi w'omututte mu ssomero ki ekyo nno bana ekikulu nnyo ye kale oli mututtemu lisangibwawa bubakola ki kaakati nno nze bwe namaze okulaba essomero eddungi eriyitibwa Standard High School Kapeeka nabadde ntambuddeko eyo mu Bulemeezi nga nti abangi abantu nga bateekateeka ekifo ekikakkamu ekifo eki nenga nti omusomesa ono head teacher ahimbisibwe Silvano Kamuyite atunyonyole ku bikwata ku ssomero eryo erya Standard High Kapeeka sebo oli ku Terefayina enseekula bulungi ye wali ozzeeko wano ndoza gwe mulundu gwange gusoose owulira otya ng'oli ku Terefayina ya Ssaabasajja Kabaka ndi musanyufu nnyo weewaawo musanyufu era nsiima management okunkyaza mu studio nzikiriza ndamuse bannayuganda bonna n'abali ebweru wa Uganda abalabi ba BBS Terefayina mbalamusiza ate mbeebaza okubeerako n'okuwagira TV yaffe eno kubanga eyigiriza ebintu bingi era nze ngibeerako so tubeebaza mwena n'okubakulisa omwaka n'abazadde baffe ate n'abo bagenda okutwegattako omwaka guno bonna oli mulya nnaka esebo Bulemeezi agamba Bulemeezi mulungi tulina buzibu kasooli yabaze bulungi kati abantu batandise okukungula kasooli batandise okukungula kasooli embeera simbi weewaawo essomero liri Standard High School Kapeeka nali mpita eyo bwe ntyo mpolampola nenda bisomye nga nti abange bani abateeka enteekateeka eno ennungi eno yes Kapeeka eyo twagiyingira mu 2003 era essomero lyaffe eryo limaze emyaka 2 era omwaka oguwedde tugenza ogumaliza nga emyaka 2 tugikoze eki mugikubye mugitadde wali abasinga bwe baliraba balowooza pya naye tulikuumidde ku mutindo nti buli kaseera tuba tuliryoyoota kekagamu kano standard tusobole okusigala ku mutindo kubanga erinnya lino bwe twalironda tugamba tulina okusigala nga tuli erinnya eryo tulikuumira waggulu naye nga tuluddewo abazadde abasinga bamanyi okutubuuza ne bagamba essomero eryo nga bo balowooza pya lyakatandika engeri gyeri nti tutandise okugenda ku mpewo balowooza nti pya naye nimbagamba nedda essomero eryo limaze emyaka 2 twatandika 2-3 era Katonda bona abatusobosezza tubadde tutegeka okujaguza omwaka guno okwebaza Katonda emyaka egyo gyonna natuweereza Terefayina tujja kubeera tuweereze butereevu era ndowooza oliraba emyaka egimu gy'emabega eyo kati laboratory empya ebyo byasooka naye nga waliwo ebipya waliwo laboratory empya era nja kusaba bagitulage tulabe kati kaakati alaba ebifaananyi ebyo omuntu mulagirire atuuse eruweero kati laboratory empya ey'omutindo amazzi mwegali gaasi mweri so olugendo lubadde luwanvu tuvudde wala omuntu mulagire bulungi Standard eri ava Kampala era mbabuuza Kapeeka esangibwawa abasinga kati ennaku zino Kapeeka yafuuka tawuni y'amakolero era olwogera Kapeeka baga General Sale kekajja mu birowoozo namunkekeera kubanga leeta amakolero mangi eyo ffe tukola tiles zizo neza goodwill n'ebigundi bino ceramics byonna ebyabutoyi so Kapeeka kibuga ky'amakolero kati omuntu mulagire Kapeeka ono asangibwa mu district y'e Nakaseke naye bw'oba kati omuntu kisinziira gy'ova bw'oba ova Kampala osobola okulinnya taxi z'e Kapeeka zisangibwa mu paaka y'e Namayuba Namayuba wali ku abamanyi Namayuba nga wakiseka naye waliwo bus park ate waliwo ne taxi park nga ziri wamu kawa boda mu kasogamba ngenda mu paaka y'e Namayuba
ajja bwoyingira mu paka y'Amayuba taxi zibeera zipakira zibeera nga eriko zibeerako obupande kati ebeerako akapande Kapeeka Singo kagamba akaliko kasorako Kapeeka Singo omanya nti eyo taxi egenda wa Kapeeka batwaliwo siringi 9 kakati taxi eyo ekuleetera ddala butereevu mpaka Kapeeka mu town. Tukyamira Matuga kale nga bwe kyakwata Matuga ku mabanda naye mabanda tegakyaliwo waliwo petrol station bagiyita gazi kati awo opposite ne gazi wewali ekkubo etuyita Matuga Semuto Kapeeka Road ejja kutuusa Kapeeka mu town. Bw'otuuka Kapeeka mu town ubwo buza yenna nti Standard High School alikulengeza emyaka 2 alikulengeza mpozi bo yagadde bizo kuba wa board 10 na kutuusa kusomero tuli kukubo muri kukubo wewa kati wetyo Standard High School wetyo bweri boys and girls esomero lyaba wana n'abalenzi day and boarding yes kuva ku senior esooka mpaka ku senior y'omukaaga tulina center number eza boss levels tulina center number ya O tulina ne center number ya A ate tulina ne center number ya DIT mulina mune ebyemikono tulina mune ebyemikono ate kati yensoma kati eriko eriko ya science ebyemikono kati tulina ne DIT center so esomero dungi era nga ng'ogyeko kulaba ebifaananyi dungi tusomesa ng'ogyeko abasinga b'e Kampala bwe tulaga ebintu bino barooza manyi abantu bambe abantu kale ensi egenze ejira abantu balimba nnyo badda ku TikTok okuba kati abantu babuusabuusa era bazizeyo bangi bwe batuuka ku somero bagamba tubadde tulowooza mulimba ningamba ate twandirimbye tutya era nga bwe tubiraba bwe tubisanze kati ebisulo biraba ebisulo byaffe ebyo abazadde omanya amasomero agamu tubakiriza abazadde genda mu bisulo era bw'ogenda ku ssomero n'ogamba nti njagala kuleeta omwana naye musooke mu ndambuza omwana waasula n'olaba nga baganye omanya nti waliwo obuzibu naye ffe bw'oba ozze tusobola okulambuza ebisulo byaffe abo abaana ba butanda bubiri abaana ba nagenda obutanda bunani abaana basula batya space buli omwana alina space sikusula na keesi ku buliri mwana naasula yeefunyiza bw'ati ate ku kitanda twateekako ne keesi weegenda nekesi wegenda kakati abaana ba A-level dormitory nungi era nga bw'oziraba abaana basula bulungi kubanga kusula nakyo kintu kikulu obusulo bw'abaana S4 tuuza bameka S4 mwaka ogwedde natuuza abaana 93 ninfuna first grade 20 era mbadde nsaba owamugundo mu production asobola okutulaga performance y'omwaka ogwedde nafuna first grade 20 mwaka ogwedde performance eyo girabe eyo abaana abo ng'abaana betufuna kubanga ekyo nakyo nayagadde nkyogere twafuna first grade 20 second grade 45 n'abalala bagenda mu saadi ne bagwayo naye ng'ekyewuunyisa kubanga ekifuula Standard High School ey'enjawulo ki n'omuzadde lwaki yandireese omwana ku Standard High School nti ffe twongera omutindo kye bayita value addition kati abaana abo abasinga bagira mu grade yakubiri yakusatu abafuna first grade omwana oyo mulaba asooka oyo bamuyita Mulema Ivan yafuna obubonero 12 aggregates 12 mu best 8 kitegeeza bw'ofuna 12 mu best 8 kitegeeza amasomo agasinga yagafunamu kamu ne gakola obubi bubiri naye gasinga yagakola kamu kubala kamu ogwo mwana alina kubala alina mu D1 mu chemistry D1 mu physics D2 mu biology D2 naye omwana oyo mu P7 yajanga ina 14 second grade kwa makafananya 14 no yaddako yajanga ina 13 oyo ina 15 yajanga ina 13 Victoria second grade abasinga bona bagira mu second grade naye ntusobola okubasomesa ku senior phone asobola okufuna obubonero obwo kwegamba Standard High School Kapeeka timuddako ebyo bufe buna sima butano ffe n'omwana ekukyabamumba bandi bankubira omwana yina yunebo gwekkiriza okukola ebibuuzo kutuuka kubonera 28 mumutwala mwene mumubangula tukimanyi tugenda kumugjamu omulimu naye gwegenda mu masomero gano agawulira gagira buna 5 6 nga wakoma ku 6 naye kyewunyisa
ebiruza za senior 4 zigenda okujja nga nabo balina amabaguledi y'okubiri weewuunya omwana eyagenda ina mukaaga ate oli moto ku movement yininga nafuna grade ya kubiri senior 4 naye fo omwana yajanga ina grade y'okubiri ate ntumwongerako omutindo nagenda mu senior 4 ngali grade esooka weewaawo nsaba batulageko n'ebya senior ey'omukaaga omwaka ogwedde mwakola mutya omwaka ogwedde senior mukaaga twakola ddala bulungi twalina abaana barabaawo twalina abaana bangi twalina abaana 25 ekyo kirungi naye abaana 25 abo bolaba abaana 24 bonna baali bulina obubonero buli waggulu w'ekumi ku baana 25 yes zizo yes ku baana 25 abamanyi erevu n'ensoma yaayo abaana 24 balina 10 points and above omwana omu yekka yagenda wansi waki kitegeeza nti bonna abaana bonna they qualified for university they call for the university for any university in Uganda yeah bonna balina two principal passes wezi n'okubeerawo omwalo oyo mulaba tukunda ne Rina yafuna points 19 kwa abiri jukira azimarayo aba inofuna obonera 20 nga bw'owulira ku P4 bonna nga bw'owulira ku senior 4 8 ku senior 6 buba 20 kati omwana ku bonero 20 yafunako obonero 19 kitegeeza yarabulayo kamubwe kati kuzimarayo naye omwana oyo ekyewunyisa ku senior 4 yaje ewaffe nga ina grade ya kusatu gye yava yes yayina 43 nkyazijjukira ntumuyingiza eyobeera grade ya kusatu n'ayingira ewaffe n'afuna 19 points n'abalala bonna n'ono yaddako yafuna 18 yayina 36 oyo addako oyo omuwala bamuyita Charsima Jona yayina 36 ku senior 4 eyo naye ebeera grade ya kubiri ono addako nabyonga Caroline nabyonga Caroline yayina 45 ebeera third grade naye nibasobola okufuna obubonero era abawala abo basatu bonna bagenda ku government sponsorship oyo omwala asooka ali Makerere n'oyo addako ali Makerere oyo okubiri bamuwadde Gulu University ku government sponsorship yes nabana abaddako bonna bagenze mu universities endala ne ku institutions of learning on government sponsorship mwebale oli ku BBS Telefile Standard High School Kapeeka results simuziraba zeyogerera zokka kati abazadde abamu bamanyi okutubuuza ab'e Kampala naddala bo kale bamanyire amasomero g'ebbeeyi bamanyi okutubuuza naye sente ezo nga ntono naye nga muwa sente mubasasuza sente emitwalo nkaaga fees buli taamu aba Olive no ffe tuyina kuva ku siniya esooka mpaka ku siniya ey'omukaaga bonna bawa sente zezimu tuyina nti atono ki kubanga ebikozesebwa bye bimu kati n'abazadde basinga bagamba nti esente ezo nga ntono wala omuzadde omu yatubuuza naye mulabika yangamba nti ku bibiri mulaka muna kye mutakola ningamba ki nagamba abaana bano abalaka tebalya ningamba tebalya nti taata abaana baffe balya ate nga mulima nimuraga kati ebifaananyi obirabye abaana batali oba balaba endabika nti siri ayolesa mubiri nagamba nti bwe banga balya nti mulabika tumusoma bulungi ningamba tusoma bulungi sijakooga results katolaba ffe tulina olusuku lwa ssomero nanyinayo abaana ba agriculture ngamba tuteyo abaana ba senior serio okubasomesa enima enungi ey'olusuku kati olwo olusuku lulika 10 kati kuyika 10 toyinza kubulayo abaana emmere gye balya kutooke mu weekend ate awo nali mbayigiriza abasima batya ekinnya tukipima tutya ati kubanga nze ng'omuntu oli mulimi era ebintu ebyo nze mbimanyi nabikulirako kati nali gundi nze era olungi nali njugira tebaga nti essomero lirimu omukono gwa gavumenti private purely kubanga balaba sente entono ebikolebwa bya bbeeyi kati nze mbeerawo kati mulimu enjawulo ekisooka nti emmere esinga tugyerimira nga bwe ngambye olwo olusuku lulikika 10 tuyina ne muwogo lwako ekifaananyi kya muwogo gundi ndimi ya muwogo ate kasitanda bebitooke muwogo yagaana very good kati ova ku gundi waliwo muwogo kati emmere tugyerimira ate n'ekirala
nti ffe engeri gye tuli kumpi n'abalimi emmere tujugula ku bbeeyi ya wansi kati nga kati mu season nga kati tugula kasooli ne mu stocking kati tubeera nga tukubisaawo kati n'osanga nga ku mmere tufulumiza kitono ate abaana bali emmere bamala balya ne bakutta era obalaba kati abaana abatalya balengera amatama gonna kaakati musomesa waliwo ekisulo Kapeeka kuwavuko neffe twakowa obusomero obukutuma emifaliso buli taabu n'ozunga ku bodaboda n'emifaliso ku baasi aba ekisulo kiki ekyenjawulo era omufaliso ogusanga ku somero gusanga ku somero bwe nzija namayiba wali ninyalumu taxi twali mufaliso ate ne bwoba oddayo mu kuwummula tulina sitowa we tutereka ebintu waliwo omanya bino buli kuddayo agenda yeetise akomawo yeetise omwana atwala bitabo byanaasoma ate kesi naye bagibala ssente mu takisi ebyo byonna twabijjeewo nti ebigunde ebintu bisigala ku somero oyinza okubaako n'obala n'ensawo yo yagonde eyo laptop bag n'oteekamu ebitabo byogenda okurevisinga muki computer lab eyo mukyali ate eri connected ku internet so kati nalengedde ne generator wali standard by generator nayo weeri amasannyalaze gagenda tukola ki tuba tuteekako obuteesi kakati okwewandiisa kugenda mu maaso era newenjogerera kati waliwo abawandiika era ayagala okukuba essimu saawa zino nga bwendi musiri asobola okukuba esembayo ne 18 gisome bulungi 0703 3218 kati eyo sekuritale abeera okusomero era nsaba bambi bagikuba abamu bankubira nga bwomanyi tubeera bize ovuga okola ki nanyiga bambe ng'olusito mukutte naye kati oli yabeerawo kati nene esimu ya WhatsApp nandyagadde abazadde bagikozesa 0752 92 8 34 ku lw'ensonga 0752 92 8 34 eyo ya WhatsApp lwaki njagala bagikozesa ennyo nti abazadde abamu bali wala bambi kati atajje asabe ekifo ataddeyo ataleeta omwana naye wano ku WhatsApp nsobola okumusindikira form emusindika list of requirements byonna n'abitegeka kati omwana n'amuleeta ku lunaku lwennyini olw'okukola ki olw'okutandika then n'abeera nga muwandiisa lumu n'addayo lumu ebya sports muli mutya musomesa Silvano tuli bulungi nnyo ku sports abaana baffe bali byemizannyo participatinga era obalabyekwao music dance and drama tuyina ne patriotism awo bishop yari atukyalidde somero kuri style nnyo edini tugisameesera kati yarazize kutusabira abaana abasiniya omukaaga laboratory jalabe bana abavuddeko kati gundi gira projects ezimu nsaba singa badaso obadde obuuza byo bibyerese kati katembo omulabye se gundi prefectorial body yakatao kubaza mbogo jeri ugina yejeri club zona mweziri kate ugunda aba balinga abasirikale abazada mubamanyo kumbuza ate abasirikale ningamba nenda abasirikale eyo club bagiyita patriotism tuyigiriza abaana okwagala ensi yaabwe tuyigiriza ebintu bingi okukuma obutonde okukola ennyo okwagala katonda mulimu values nyingi zetusomesa mu program ya patriotism okwagala ensi yaabwe okulaba nga abaana bakola nnyo abaana bwabakuze n'amanga n'okukola omwana niyekuuma obulwadde bwa HIV niyekuuma obutanywa njaga program nyingi eziri mu gundo omwo ako kapaati kano akebweru kano kapaati akatono aka physical exercise ne self defense parade so abaana bwabanga ali mu club eyo omwana akuranga ine empisa atenga yagala ensi musomesa embisibwe wanji mukwana sente za mwesi nyingi nnyo sizitidde nange ate kyewunyisa kibanja mpola sinagamba wawe badenzi nsobola okusasula mu half era ffe twateekawo gundi nti omuzadde asobola okutusasula mu bitundu bisatu asobola okuleeta 50% ng'atandika n'aleeta 25 wakati n'aleeta ne 25 ng'awo tunaatera okukola ebibuuzo ebitundu bisatu n'asasula akasente nakakola ki abaana bali walako kubanga ekisooka tuyinawo bayirawo waliwo negunda waliwo tulinawo school doctor waliwo tukola ne medical camp waliwo ekifaananyi kiraga medical camp nga tuli ne medical camp tufuna abasawo no bajja bakebera buli kimu omwaka ogwedde twafuna medical camp
basawo twafuna okusaba ministry nibajja ntubakola medical camp nibakebera obulwadde bwonna maaso HIV hepatitis era batwa report nungi agamba bana bana bakebera somo lyonna nga tinali mwana wadde inamu ekirwadde oli ku BBS telefina mukulu head teacher nsigaze dakika nge mu kitundu kulwa Standard High School Kapeeka nsaba otuuse eddoboozi lyo ng'omusomesa ate ng'omukulu w'essomero ng'omuzadde eri bannayuganda ng'otuuse obubaka bw'essomero ya webale nnyo ekisooka njagala kubanga ebya P7 bigenda kufuluma ku Lwokuna njagala kweyozaaza kubanga kyemanya abaana bagenda kuyita abasinga bakola bulungi ebibuuzo nsaba abazadde bwe mba munoonya amasomero abazadde babeere nga batuuka ku ssomero biriba bintu bingi omanyi kati ffenna tuli mu katale tunoonya abayizi naye tuuka ku ssomero olabe essomero eddungi lifaanana litya essomero lungi lyandibadde n'ekifo nga kigazi abaana balina we bazannyira lyandibadde liyina sciences lisomesa sciences laboratory liyisa bulungi abaana byobulunzi nga birimu ebyokutya Katonda nga birina programu ez'okuyigiza abaana okutya Katonda kwe kutendeka omwana omulamba omwana ow'enkya neyegasa ate n'agasa n'eggwanga lye baddiremu ennamba z'essimu ennamba zange ez'essimu ziri 772 92 834 eya WhatsApp eri 0752 92 834 sindikako tubeere nga tukola ki abaagala okujja tukyamira Matuga opposite ne gas petrol station ne taxiways ziri awo waliwo taxi ziri Munamayuba endala ziri Bwayise endala ziri Matuga wennyini ng'otuuse ku ssomero kale saba osibule webale nnyo newagula kubeebaza abalabi ba BBS ate gye tuli tuwandiika abaana mujje mutukyalireko tubawandiike ate bamusobola bawandiikira ku WhatsApp mpozi nyinayo n'emirimu mbadde neerabidde nayo musomesa twetaagayo musomesa wa physics ne chemistry twetaagayo ne wadeni kusomera baagala nomunkubire ate tuyinayo ne sako twagala manager operations ate twagala ne cashier ebisingawo ebisaanizo kibiki nkubira so tuyina n'emirimu sebo abawe munzikirize omusomesa ono ayimbisibwe Silvano head teacher headmaster wa Standard High School Kapeeka bale essomero mulirabye liri wasirifu tewali mbeekuulo nteekateeka nnungi eri bbalibbali w'ekibuga omwana abeereeyo n'asoma n'amanya nti yagenda kusoma nga tiwali kimutataaganya n'empewo ejjassanga yeeyo tuwagira abantu bano kubanga basomesa otutendekera abaana Standard High School Kapeeka omukulu kamwerekereze mbagaliza akaseera akalungi nga muli ku BBS telefina musajja wa Kabaka birimu Matovu Katonda abakuume Ssaabasajja Kabaka awangaale. Standard High School Kapeeka ly'essomero eryeteefuteefu ekimala awalina omutindo gw'ebyenjigiriza ebisukkulumo era eno y'ensonga lwaki omuzadde